Gashumba yatugamba mbuno maama we yayonoonye omwana oyo. Omwana oyo ng'akoze ekintu ekikyamu Gashumba yatuddangamu n'atugamba nti anti kaakati mmwe muli baloko. Bano abafu bali ku international level kye balina okukola ekyo. Simanyi oba Frank Gashumba okuzaala omwana ono waba ali bafumbo ne mukyala we. Kati Gashumba obudde buno bwalimu oba muvandimwe oba awagira ki oba akola ki n'obudde buno bwalimu yeetaaga kusaasira igwe buli bwokeera ku makya n'okuza omwana naweze emyaka 18 okudda waggulu omuteera nsi n'ogamba nti nze byenkubuuliriddeko nawe kozesa omuntu wego ng'omuntu. Kiba yakola statement n'agamba omwana wange mwagala abeere n'omusajja omwavu olw'okuba mulaga laavu egula ice cream ku Nandoozi. Bwe yamaze okwepiica ne kigendawo kiri Bayibuli kyeyogera nti omwana omusirisi bw'avumaganya nnyina era omugezi asanyusa kitaawe. Gashumba yaddidde ebikolobero byonna n'abikasuka ku nnyina. Mwami Gashumba yakimanyako nti mukyala we n'omwana we basula ku sikayi. Omwana wa Gashumba ne bw'aba yamukuza mu bibi byonna tasobola kumugamba nti genda weeyambule. Teri muzadde yali atumyeko omwana nti bana enkuza gye nkuzizaamu nnungi genda bakwegatiyeko mu ttooyi. Taata yali yatulabula dda nti omwana alina 3 ku 4. Mwami Gashumba ensobi zonna ezibadde nga ku muwala w'omwana w'eggwanga yazimubuuliranga naani? Tubadde ne kitaawe wano nga amwenyumirizaamu nnyo nga buli wakola kapati agamba omwana wange nze amwekuliza bino byafuuse era nze namutandika bw'atyo. Kakati ate we yeepiikizza n'agamba nnyina omukazi oyo. Naye ekintu kya Gashumba yeetaaga kusabira. Just kano kayongereza. Kaliwa kayongereza. Gashumba ye munene ku Nampeera. Kano Nampeera kayongereza. Yabisse Gashumba ne muwala we. Ng'amubika kuki? Ate tukyamwogerako tukyamulaba ku social media. Ffe tuyinza okuleka omwana eyatulaze talanta n'oleeta oli ekulukuunya ku bintu. Leka naawe muvenga ku bintu ebitalina makulu. Wabitegedde? Ebyani? Ebya Nampeera ne Gashumba. Nampeera nabitegedde naye sisobola nnyo byewuunya kubanga embeera mwe tutambulira. Kiki walabye? Kinalabye kyekyo naawe kiwalabye n'ensi yonna kiwalabye. N'ensi yonna kyeyalabye nenze kyendowooza nti boonoonefu bw'abantu bwe batusiza ku ebintu. Twatula twakalaba Gashumba ate abantu mukyabalaba bangi lwabwe abantu abamu tebabakwata kamera nze mbalaba nga buli mulaba Chicken agira ati ayagala kukwata eno n'ogamba banna naye n'osirika abantu mbalaba naye abantu bayinza butakola ki naye ani yatadde ebintu bya Nampeera nono yaterobeera mu bintu bino oba tutandikire wa eddaya sikatutandikire kubanga Dankani eyabitaasi oyo omanyi yaterobeera mu kirabu ekiro yabadde ekiro mu kuhoya yaddewa nga ali ku live nga ayinako omuntu omu yamazeeko essaawa era naffe twate twepiica ebintu bye tuliko byakwepiica. Gashumba yasooka n'atuyiwamu shira bawogera Gashumba izo gamba taata. Taata yali yatulabula dda nti omwana alina 3 ku 4 ne wansi w'ebbeere. Taata yali odi yafuluma yasooka ofuluma ng'akaayana era nga yeewuunya ni yagimukuba kitegeeza yagimukuba yayambula muwala we. Video yageze okufuluma kwa yabaddemu ka filter abana ne bagamba anyirira atukula naye yabaddemu ka filter. Ne Rickman nga bekisinga bakola biki kyokka jukira gundi yatugamba mu Rickman mutabani wa Koni. Frank Gashumba yatugamba Rickman mutabani wa Koni ali ku muwala wange. Era naye Gashumba yatugamba mbuno maama we yayonoonye omwana oyo. Mama wa Gashumba agamba yamwonoonye naye ate era mujjukire nga God's plan akyaliwo nga bapangisa ku Skies. Yapangisa room 2 ng'emu yiye ng'emu ya maama. Mama wa Gashumba Mama wa Shira bamupangisiza ku Skies nga wasula. Ani yampangisa? God's plan. We basulirawo ng'emu basulamu ne muwala w'omukazi omungo omukazi mwasula. Era kyalumanga nnyo Gashumba n'agamba naye kakati ntegeera ntya. Gashumba abitegeera bena yali abimanyi abana b'oku Skies woba oyagala ezo gundi abana bwe basulamu funo receptionist omukwani ajja kuwa info obo berengo binawo gwomanyi ate yali asula ku Skies we yavane bamugoba n'agenda kweri hoteli eya Pal mwe yalemererwa okusasula ne bamutwala ku police. God's plan yabula yapangisiriza nyazaala we ne muwala we ne mukazi we. Okumala dasi yagede kituufu
agambye okumanya amawulire amatuufu kwana akola ku reception yayira girlfriend wono ati yali gonya we kubulanga ebintu ebifa mu nnyanja kwamba nenga enda gamba kati okukwata kuba kwa mirundi ebiri waliwo okwana omuntu nga omukwanyenga kyembaddeko bamatereza goli plan yakola atya we yava ne bamugoba alyoka agende ku gundi ku pal ewali akana akamuwayiriza akana kagenda okasasula kagenda ne bagenda bepiche n'alema okasasula ne kamutwala ku poliisi ne basoka bamusibe kabalagala ng'aganye okusasula omwana omujja mu sente ze eyali owomupiira ng'amanyinyi by'omupiira gagamba era ye Arsenal yagenda gisambira oyo kati God's plan ne Swakibwa ani asinga ku sente ate God's plan yalinamu akasente akaddala yali akakubiye ate kati Swakibwa asobola God's plan ne Swakibwa bayina enjawulo God's plan nze mba naye abakaboda tutera okubeerawo ku climax olumu waneeno kyemanyi God's plan kwa kaboogerako yo gwendowooza kati Swakibwa ate abakola God's plan kituufu wabanga goboogerako yo gwemanyi Swakibwa abakola God's plan akola ki ng'ayera ayoza ng'asiimuula gwerinda akukangubule God's plan ne Polo Woli beekubirako ebikonde awo ku gundi ku Heights ebukoto beekuba ebikonde olwa Shira agenda asule wa Polo Woli omwana ne bagenda ne balwanira awo ku gundi olaba rumors bwe yali opposite ezo gundi za sudire zirawo gundi beekubira awo ebikonde ebyaddala Shira waliwo bamutwala okusoma South Africa ne bamugjayo lwakwepiica najja n'agenda ewa Fiki yes n'agenda ewa Rickman kati Rickman gwalina n'agenda ewa Grenade oli omuwala yaliko era mukazi wa Rickman eyawangula empaka ez'e Rwanda balyoke bagambe mbuno bagenda mu tirisamu era ne bitinka nnyawo nti simanyi ono yatuyitanga ekiro ne tukola biki abadde ne Polo Woli abadde ne God's plan abadde abantu babaddewo bangi tuyinza okusula wano nga tubasoma bakutteko bakutteko muko Big Talent ayinza okuba kaali kavuyo waliwo n'abo mu kavuyo awo naye awo esimirako bukakafu ayinza okubata oyo Big Talent bamuwayiriza simanyi bwakuloga just alina ekintu kimu nti ye bw'aba akuba emmundu asaako silencer Big Talent kyayina kyemumanyiiko omukulu wa Big Talent oyo mukwekenjerwa akwata kisooka yasoba kwagamba ye omengo bayita silent bana Shira ate no Shira munnanga waliwo n'omusajja omulago eyalinga kwoto spawo omugagge eyagula omwenge bali bamuyitaani Pemba Jaka Pemba Pemba yali era gundi n'amugamba okasabugo muwala wo gundi n'amugira aniga Pemba Pemba yazirina waliwo n'omugagga omulala Rice nawe amunoonya bamuyita Gabriel anoonya Shira era jazigwamu ng'oleka kinampeera ng'onoonya Shira ono Shira gwe basiigako obusiizi nampeera munoonya nampeera we mukwatirako musse nze kyeneewunyiza kiri kimu ku mbozi ya Shira eyo tuli ku Shira tuli ku nampeera bombi bena we bamu kakati Shira mukazi wattu tubadde ne kitaawe wano nga amwenyumirizaamu nnyo nga buli wakola kapate agamba omwana wange nze amwekuliza bino byafuuse era nze namutandika bwatu kakati ate we yeepiikizza n'agamba nnyina omukazi oyo ffe ne mama Shira tetumumanyi nako tumuwulira na buwulizi kakati ate Gashumba bulijjo yeeyumiriza nti yamukuzizza ne tatu eziri wansi w'amabeere azimanyi neziri kabina azimanyi Gashumba budde ki bwatwala okwetegereza muwala we okwenkana ekyo yamulabanga muto nedda wuliriza nedda bana muleke mbabuulire omusajja yagamba nti omwana yagenda okuva South Africa yagenda okoma nga mulaba ayina tatu wansi waki webbeere
ebifaananyi bayite binaba kufuluma byali bifulumye agambe yagenda kukomawo yagenda tajina yagenda kukomawo nga njumulaba agikola ki ne mubuuza wagiye kubyotya byali byafuluma nyina n'addamu naga nti eyagimukubye mbu yeri kuki ku mulembe ngenda kubuulira emboozi eno Dankani Mwami David ng'oyina abaana b'abawala abawuliriza kizibu nnyo kujja taata nga yanyonnyola ekiri wansi w'ebbeere taata yabadde annyonnyola ebbeere lya muwala we ng'atanyonnyola ensi era kyagendako ddi okiwulira kitegeeza yaliraba nga tannaba na kugenda n'akomawo n'aliraba nga waliyo ttatu wulirizayo oyagala kumuggyako obujulizi bwe okiwulira oyagala kumuggyako obujulizi bwe kakati olwaleero bwe yamaze okwepiica ne kigendawo kiri bayibuli kyeyogera nti omwana omusirisi bw'avumaganya nnyina era omugezi asanyusa kitaawe Gashumba yaddidde ebikolobero byonna n'abikasuka ku nnyina n'agamba nti oyo omukazi yayonoonye omwana ono ng'ate bulijjo yeewana nti nze mukuzizza buli kye mulabamu nze mu mentali nze okutuuka ku ekyo ffe tulowooze tutya ambaze emabega kati mujjukira Gashumba we yakuba omwana oyo okutuuka okumutta n'afuna ebizigiro omwana alyoka adduke ewaka ng'amusanze ku speak resort ye Munyonyo nga yeepinja ne God's plan ebifaananyi byali bimaze okufuluma ng'alina agundi tatu kabina era kye kyamukubya ate eryo byogamba mbuno yanyumiza ensi audio ya linki nga yalina gwagiweereza ng'amunyonyola ku muwala we engeri gy'ayonoonese oli n'afulumya audio yamukuba emigga egimutta shira n'amalawo omwezi mulama nga talabikitakola appearance okusooka yali mu ngalo za kitaawe mu kusooka bw'atandika okulalukamu akati bw'ati agenda asisinkana nnyina batandikira awo era n'olunaku lwe yategeera nti omwana takyasula wa nnyina asula ku speak resort ye Munyonyo gyegye gy'abakuta gye yamukuba era agamba olunaku olwasooka okumukuba era omwana okuva teyadda wa Gashumba ayina ne lwe yamujja mu bbaala nga omwana maama we omundoza naye yatamiira ne bamusomba bamukubire simu bamugamba muwala waali wano ku Casablanca agudde mu ntebe talina waagenda kusula atamidde ina aweddeko n'amukima n'amuzze waka enkera omwana olwadde engulu yakeera kufubutuka 10 mu nju muwala wabadde alaba Gashumba asomba oba ne muwala wabadde alaba Gashumba ansomba oli Gashumba ati kibyo okusomba musajja abadde asomba bibye omusaba gumu era bagwogera nina ne kakwano kange ke yasombako ne kaŋŋamba akamanyi naye anti nekira nyina ayinza okubalabye Gashumba asomba nga kyakuzaalaba era ng'okusomba takirina mutawaana naye God's plan atuuka ati okupangisiza nyazaala ku hoteri emu ne muwala bayinza okubaga emateeka ge bambu abagashumba balina amateeka mangi abavandimwe gwanga zibu mama wagundi omanyi abavandimwe mweggwanga temulyango tuyitandikidde Gashumba Gashumba gutandikidde gwanga lya abavandimwe oyina balabo manyi atali Gashumba baby kichola Franka mwami Franka Gashumba ensobe yaliwo ku mwana wawe bombiri bali mu kwatagana mama ne taata kandoza mama Yesu yegwa nagamba ndane Yesu yegwa nagamba kati omwana ono obuvunanyizibwa nabanga ebisere bisiga yabudi yamala nnyo ne taata kati ndoza mama atoba alabikaze omwana maze kufuna mu kulinnya wendowooza naye ng'ekikulu kya byonna Franka Gashumba ne munnyini nga yo omuntu mukyamu kubanga abadde nga avayo emirundi mingi nga example ku muwala we ennungi nga kiraga nti ebintu byonna byakola omwana taata ono ye menta naye lwakuba ate ku last yalidde ebigambo bye yabadde ng'ono omubaka w'omu parliament eyawaabira gundi ow'ebudaka kati Franka Gashumba essaawa yayo ekikola ekyakoleddwa kyamuswaza nnyo ng'ateekeddwa okukyeyambula agambe nti maama yabadde ayonoona omwana naye nga mu mbeera yonna n'omwana ono amaanyi gamuyitirira nnyo nga omwana ono amaanyi gamuyita nnyo ng'akyali mwana muto yafuna erinnya ng'akyali mwana muto kati muvanyuma lw'okufuna erinnya n'alemu okufuna abantu abamubudaabuda ababiri kati neyeekuza nga maama singa maama yabeeramu ng'amugaa kino kikyamu taata amugaa ne kino kikyamu oba oli omwana yatadde ng'afuna okuwabulwa mu bwongo bwe naye yaba ku sayidi emu yokka nga yataata ate nga ne taata ayagala omwana we ndoza abeere n'erinnya nga ly'amaanyi Yesu ajola yamulekanga omwana agenda mabaala kwanza nyina ne pale gye nalaba gye baakola oyo likiba najja ne beekisiga nga ne taata ali awo kyekikola si kituufu wano mu Buganda ate David n'okujjukizaamu akatini
bwe bayogeranga mu time ey'emabega omwana oyo ng'akoze ekintu ekikyamu Gashumba yatuddangamu n'atugamba nti anti kaakati mmwe muli baloko bano abaffe bali ku international level kye balina okukola ekyo okiwulira nga byatwolekeza naye omwana wange asomedde gundi musomerako bwetwe tumutendeka va ku bino ebyammwe ebyedda kati ate bifuuse ebyakaakati kati ate agamba nti ate byoli yakola ensobi so kati problem yamukyamyanga problem eri wakati w'abantu bombiri basatu maama taata n'omwana mu nnyini naye ng'obuzibu wakati abazadde bano ababiri baali mu kukwatagana kubanga nekyesimanyi Sakozi simanyi oba Frank Gashumba okuzaala omwana ono wabaali bafumbo ne mukyala we yenyini yagamba yali nsobi kati wabanga tebaali bafumbo bayinza okubanga era basisinkana mu bbaala ng'omukaaliwo cupa maama n'afuna olubuto n'aluzaala Gashumba n'anona omwana we kati awo omunenyiza bwereere mukazi wattu kubanga taata ye omanyi Faruku fe tuba bize ebiseera ebisinga kati omusajja okubuulirira omwana mu mwezi oyinza okuba n'omwana omulundi gutya kati olwo obudde bw'ofuna osobola okwogerako n'omwana wo naye Frank Gashumba yeeyagala ateeka omwana we mu bulamu obulungi ye bw'alowooza nti butuufu ne bumulemera okumaintaininga kumba omwana gy'amusindika amusindika mu mannyo ga mpisi kubanga Shira yatuuka ekiseera nga nakyasobola kujja kulya capati ya 10 wali ku street kubanga nawulako Frank Gashumba agamba omwana wange yambaza tasomanyiwa kampuni y'egindi yakutula butabonga mukaaga obw'ennyonyi kwegamba nga byamwenyumirizaamu namukolyako edduuka wali ne balya n'ennyina ne livaawo ekyo n'ekivaako naye kati afuuse w'amaanyi kaga nga byamwenyumirizaamu tabagamba nti n'ennyonyi z'olinnyo ezo w'otuuka eri kiba kitya mwana nga oba olinnyo ennyonyi ezo tova ku nnono zaffe alayi kati yabimugamba wabula ye we yalabanga ng'alinnyo ennyonyi n'agamba omwana wange kyekyo kubanga Shira we yava ku TV gye yali akolako era kifanga ebigambo byayogera tebyali birungi kugangola nti ye omwana we gy'amwagala agende ayagala abeere basupasita era kyovula nti weyagala fiiki tiyayomba weyagala God's plant yayomba nekyamukuba emiggo tujja kukireeta God's yamukubye emiggo kakati nti abantu bajjanga atambuliramu oyo omusajja yapanga bbiya ku autospace manyi yani gyakapemba teyayomba waliwo n'omunigeria omuyimbi sonywa muyitaania omwe mumanyi aba Nigeria siruga tiyayomba kulikangola nti abantu omwana bayagala atambuliremu beebo era Shira abakola nsobi n'afuna omuvubuka nga n'aleeta jingiwu bakira muzeeyi badayasi era Rickman bamuyita mutabani wa Koni ebyamuyitala kuba taleeta kasente ndowooza taleeta kasente olumu Gashumba yakola statement n'agamba omwana wange mwagala abeere n'omusajja omwavu ng'olwokuba mulaga laavu egula ice cream ku Nandoozi ezo zabeeranga statement za Koni yera mulabawo nga mwana wa mugagga yera agamba kavubuka era Rickman kyamuletya n'okwagala okusalako enviiri ng'enviiri ezo zinyiiza Gashumba ensonga yasira Gashumba nze okusinza bwendaba omanyi kibi okutulonera Gashumba nga Gashumba nakugamba wano nti bwe tuba tutunulira abantu abamu waliwo omwana wava kugamba nti oyo omwana wa Duncan naye n'otunulira omwana w'eggwanga n'otunulira omwana n'ogamba wajalaga ensi wajjekola ki yeraga era bwe mpulira omuntu ng'agamba ti Gashumba ebbeere n'addayo n'aliraba nga likuze n'addayo n'aliraba ndabira ddala ng'alina ekifaananyi abantu abamu kye basobola okugamba nti oba olangidde Gashumba nti abadde balina engeri gy'abeeramu n'omwana we nga alina byamukola taata akomadde okulingiriza so ng'olaba nedda omwana ow'obuwala naddala omwana ow'obuwala taata ne bw'aba nga abadde yayogera ekintu olusanyi ba yakyogera mu nsobi Gashumba mu budde buno nze sobola namujjukiza bye yakola wabula nina musaasira olw'omwana we naye nessaga kifaananyi nti Gashumba yatuuka n'okulaba omwana akabina kafaanana katya tatukati ekomyewa wano oba olina ekifaananyi kyolaga kati abantu abazadde abamu tutuuka ekiseera ne wennyamira buki mwennyamiza omanyi waliwo omuntu gwe baakuba wano oba baamukuba yakola ki abantu abamu ne baddeeyi ne bajaga kutuukako
nga ne woba wakola otya ate nnakusaasira. Okitegedde kati Gashumba obudde buno bwalimu oba muvandimwe oba awagira ki oba akola ki n'obudde buno bwalimu yeetaaga kusaasira so si ate sikujjukiza abeere bw'abeera ekyo kimugwanidde oba ofuusenga bano abantu betu ababonyabonya Obuganda n'agamba yaja kuteekawo ennugu mpaka Obuganda bwe lukola ki bwe libusaanawo ne Gashumba bw'omutunulira mu budde bwalimu n'omwana kye yakoze oyina kugamba nti omwana oyo singa abadde wange bw'aba wange ne wabaawo agamba nti kitegeeza nambemu bulijja alaba omwana we ebbere bwe likuze bwe lyenkana eno bwe likola ki omanye ekirowoozo ky'oba oleese kati ebintu ebimu nenge gye nagamba nti ekisa ekyaliwo nti abamu watujja mu katale abamu n'otujja mu bivuluwo abamu n'otujja mu gundi ate nabano buli muntu aba naki nandowooza ye nenge ekintu kya Gashumba yeetaaga kusabira ku kyatuuse ku mwana we biri ebyokumuwaanawaana nti yakakutula obugundi mu 8 ebyo abantu babyogera naye kino ekiriwo kikambwe kati bulijjo naye mulungamya leero kambupangiseeko Faluku mu bulamu bw'ensi teri muntu atasobola kuwaana mwana we. Okitegeera buli bwolaba omwana we aba asinga ogwo si musango. Okitegeera ate mu bulamu nze era bw'ombuuza nti mwana kyasinga omunyisa okugajjolamu oba mulungi. Okitegeera yani onga nti oli abeera erisya n'okuwugahuga mu myezi 6 amanyi okuwuga naye David omukulu myaka 8 tamanyi kuwuga. Nfuna nze nenewaniramu ekyo. Okitegeera Faluku bwe tuba tudde wano ku pano ssaawa zino nga mukulu mwabwe agambye tetwogera ku Gashumba nga Gashumba bashiranga muntu obula tukitwala nti mwana wa ggwanga. Faluku omusajja asobola okukuza omwana nga nze namukwano gwange omu bamuyita Jacob Omutuuze. Jacob Omutuuze akuzizza Melissa okuva ku myezi emeka 3 Melissa kadagana myaka ameka naye single father mama yaddawa mama webama uyo bazaala omwana mama nagenda okuba ekiyo teyadda nasigala ngalabira mwana we naye Jacob ke ajawo omwana we n'embeera gyamuyisaamu nabiraddala nga ne Gashumba kyabadde kyakola ki naye Faluku omuntu buli bwakula naweza emyaka 18 ayina mu mutwe ekimubagula sawa zino Gashumba so okuba nga yalabirira omwana oyo namuwa buli kimu kyomanyi okitegeera nafuuka tata nga ye mama naye omwana kasita ya connectinga ne mama bwati beppa golwaki obagambye nti no gundi God's plan yapangisiza mama ne omwana wakitobuuza nti Gashumba tene bamupangisizawo kitegeeza nti omwana ono yadduka ewa Gashumba ngalaba Gashumba amutaddeko nnyo omukono ogw'ekyuma onfuna nadduka emisinde n'agamba ate kati mama yebwe akakeri kenjogera naye kati ate okuba wensobola okufunira ebbeetu nadde wa mama era mu statement za Gashumba mabega yagamba mu kaguni kali akayita kawedi yagamba nti omwana yatuuka n'okudduka ewange n'agenda ewa mama we n'ettatu gye tugamba ssaawa zino yajja kuba ne mama we mama yayonoona South Africa twagala wayiriza kisiikirize kya mama nandi kati ulira kyenkugamba tatu andi ulira andi mpuliriza andi Faluku mpuliriza ebigambo bino ebigambo byetwogera ssaawa zino biina n'obujulizi ne olyo gye buli ompulira kubanga oba okulemeza nti mama gundi tumulaba lwaki Gashumba bwavayo n'amugamba nti omwana yamukubya 3 mama we n'amugamba nti gwe mulembe oguliko nga bagenze South Africa lwaki mama tavayo n'agamba nti Gashumba alimba mama ne Gashumba Faluku omwana ono ng'akyali ne mama we manya ne Gashumba nga tannaba kuddukayo ayinza okuba yali akyali mwensa bw'amala n'akwatagana ne mama gwe mama wa muntu ki gwe bapangisiza hotel oludda wa dasi skies notagama mukonti mumpangisizemu ennyumba mumpangisizemu ennyumba ekyo kifaananyi kyobola ye mama ki abeera n'omukono amupangisiza ku luumu nga eri eruumu ya maama eno eyono zitebagala ompula kyemugamba kati mukyo Faluku abaana bano tukuza mibiri tetukuza myoyo
Faluku omwana kastakula nga gundi nga David Kombatero gamba mutabani we nti akuze kasawa zino David Kombatero mutabani we jali oba kikyakola kyolukondi ogenda mwesibira kugulu tamule naye igwe buli bwokera ku makya n'okuza omwana naweze emyaka 18 okudda waggulu omuteera nsi n'ogamba nti nze byenkubuuliriddeko nawe kozesa omutwe gwo ng'omuntu tulemme kudda wano kukomerera Gashumba ponti ate yagamba omwana wange simanyi akutudde passport nedda sawa zino tekiyamba ekiyamba mu bulamu kiri bwe kiti muganda wange atulaba omwana omukuzizza ye naye yeetaagayo obudde bwa maama naye nga si maama agenda osula ku skies n'omuko nga si maama abeerawo n'agamba nti omwana eyo tatuje yekubye gwe mulembe oguliko Faluku ffenna abali wano mpozi nambemu ayinza okuba smartphone ye tebaako data ffenna abali wano abasinga twali tulabyeko ku tatu ya Shiira twamala mu bikula Sakozi walaba embeera yagwawo ku mwana wa Bobi Wine ng'ali mu kisulo era ne Bobi Wine yennyini abantu abamu reaction ya Gashumba wagiwulira buliriza so byonna nabiwulira naye era Gashumba nze sobola kugamba nti anti kiriwo ekiti omuntu yenna agamba nti wakola bwoti naye kankole bwoti aba mukyamu otegede Sakozi oyinza obanga oyina ekizibu kye wakola naye ate neŋŋamba ni Sakozi wadde yakola bwati nze sijja kukola ki bwenti ono abadde alina kyagamba era neewunyiza ku myaka gye okubanga ategeera bwatyo nti abaana omuzadde akwata omwana n'amugamba genda ku ssomero omwana mukuba awo n'afuna mikwano gye n'amugamba kola ki n'amukwasa ddala twakwata wano lwaliwo mukwano gwaffe yawa omwana we Prado n'agimusaba tubatwalira ennamba emu tubatwalira ono omwana n'agenda mu nyegenyege motoka ye n'agivuga n'agenda mu ki naye nga amugambye maama ŋŋendako wano mu ki mu tawuni jjukira omukyalo oyo ali London oli omwana na mwana mukulu naye abantu abamu tuleme kugwanga kulitwala nga bwe tugamba nti bano nino bawalana okuva ensi lweribeerawo tukole ki tugambe nti kati n'omwana ekyamutuuseko kyekyo oba olina ekifaananyi abantu abamu kyebakulabye kiti ku kintu omukulu Mawa omulungamya aleese nti agambye nti mwalaba omwana wa Bobi Wine bamugamba ku ssomero nti anywa enjaga era n'abantu abagenda okuddayo mu pulogulaamu eyo bagenda kulaba reaction ya Mawa ku mwana wa Bobi Wine kye yayogera ye Mawa yennyini okiwulira kye yayogera ku pulogulaamu eyo ng'ayogera ku mwana wa Bobi Wine bwe bamala bagende ku Gashumba bawule ne byayogedde Gashumba kyayogera ku mwana wa Bobi Wine lwaki bwe kituuka ku wa Bobi Wine taba wa ggwanga lwaki bwe kituuka ku wa Gashumba tuba tuli ku wa ggwanga kamalo kubuulirayo ekintu ekisooka kamalo kikubuulira ngenda kubuulira wano olwaleero Faluku ba single fathers asobola okwawukana twebuuzizza Mawa agambye nti aleme kuddira maama tusindike ku baana naye si maama abeera ku sikayi Gashumba omukwana ye yamusangawa Gashumba yajja mama wa Shira okukwana mama wa Shira kyena bagambye kiri okiwulira wulira kitegeeza we yamusanga yali levo eyo kakati wulira yali levo ki yali levo eyo kakati olwaleero wuliriza kakati olwaleero ngenda kubuulira bwana Faluku oyawukana n'omukazi n'osigaza omwana wo abasajja abamu bawukana ne bakyala baabwe abasajja abamu bawukana ne bakyala baabwe olumu olw'okulemererwa ku lw'empisa z'omukyala olumu ku lw'empisa z'omusajja okiwulira kakati abasajja n'asigaza omwana naye balina ensobi gye bakolamu yes olw'okweyawukana n'omukyala oli olumu ku lw'empisa z'embi either ng'omukyala oba omusajja okiwulira kakati addira omwana ono n'atayagala mubuulira mazima kino kyakola kubanga kumuwanguzi asobolaga nti nnyo kampayiriza saawukana naye mu bukyamu ebikyamu byonna bye yali mugambye ng'akola n'abimuleka oli omuwala agambe oba omwana agambe nti taata wange ye mutuufu n'amukyamya ng'akola ki
ng'alaba naye olwo ebanguzi asobole okuvumirira nnyina nti nnyina yali omukyamu kati omwana bw'akula n'atuuka wano eno gy'aswaliza abantu ne bamutunuulira ne bagamba nti bannaye tusaasire omusajja yaliwo naye alina byatamugambanga ebyali ebyensa ate waliwo ne byatasobola zanya paati ku mwana w'obuwala taata tasobola zanya paati zonna omwana w'obuwala yes era kyobola abazadde abo balaba ne mba mwawukanye kyetanga nga mucommunicatinga bulungi ku mwana wammwe communication teriiwo nga bulungi nnyo ku mwana wammwe naye kakati bw'oba communication ogamba nti embizi eyo yanyononera omwana naye nga embizi gyoyogerako ye mukyala yamuzaala nze mutabani wange bamumpa alina emyaka egi kati alina 10 n'emeka mpula kyengamba naye oyo wa bulenzi nanti kyenkunyonyola oli kyenjagala omunyonyola nti ebiseera ebisinga nzenda kubayo ekintu kimu ti nze mutabani wange waliwo ebiseera binatuuka nga muweereza bamwe n'agendayo okitegeera agenda okudda mu kifo ky'omuguli obutabaasoma agenda okudda amugulidde disco mu matu kodi amuteekamu ndala ompulira omwana yali abeera owokubiri agenda okutamu gy'omusindisa agenda okudda nga 10 n'ameka amulisa mmere ompulira agenda okudda nga jjajja bamugamba wayekola kino agamba simanyi naawe ombonyabonya kati era nentuka ekisa nemugamba nti omanyi nti omwana obonaaba omwagala jangu ng'omulabeko okitegeera omuleke awo ase wange waali oba ku ssomero era amusange akoleki amulabeko faluuku kati nze omwana bwe mba mukuzizza bwe ntyo ne mugamba nti kino bwe kino biti bwatuuka ku myaka 18 ebiddako sikola ki simanyi waddembe ogenda ne maama we ne bakula bakola ki ne batambulira kati empisa n'akopeezaani kati faluuku nze era muganda wange ansanyusiza nti nze ne bwe twali nga twogera ku kya Bobby nabaga tetugamba muntu nga Bobby owulira ekituuseewo wabula tubuuze ono akikoze mu mutima ki kati nze buli kyentunuulira faluuku nga kirimu omwana owulira sikitunuuliza taata oba maama onfuna kuba fenafena abalo ntuli bazadde saawa zino ojja kuba akamalo kyogere nkyo kituuke ku ggwe onfuna saawa zino tulina kumanya nti omwana bw'atuuka ku myaka 18 tumuhandolinze tutya Gashumba yazanya paati ye kuba emyaka egy'obuto kiregeeza omwana yali wa Gashumba ku side ya Gashumba Gashumba yazanya paati ye nze ng'omuntu mmanyi era kyendaba Gashumba yazanya paati ye nga taata era kyekidasi kyeyagambye sumbuwa nga amutaddeko omukono gw'ekyuma yaddukayo natandika okudduka omwana waddukira ewaka ng'alaba omutangira okutambula alaba zikasa zikuba okitegeera ng'agenze mu mbeera eyo anti waliwo ebintu bye twetaaga sawa zonna Deviko mukyali wange naye buli bwalaba ekintu ekirungi ne bwoba oyagala mutwala bweru agamba nze ndeka twala ki okitegeera lwaki olowooza nti faluuku mu bulamu bw'ensi waliwo buli omu kyazimba omwana wakole ki naye omwana buli bwakula faluuku teri muzadde yali atumyeko mwana nti genda otandike kubeera musiyazi ompula kyengamba teri muzadde yali atumyeko mwana nti bana enkuza gyenkuzizaamu nnungi genda bakwegatiyeko mu ttooyi buli muntu akuza omwana we ngamanyi nti wemukuzizza weewo naye tulina emyaka faluuku emyaka gyo nga ne taatawo olaba omusinga amaanyi tulina emyaka badeviko mu gye batulimbiramu nti awo wooli osobola buli kimu okyepambanira ng'omuntu taata tetumunenya si taata yekka njanye tubanga tuteesa wano enteesa yange bati kusanyudde nze totandikira kunze kuvoola asi kirungi kubanga olandika ebintu ebyo bitu tujja kwevoola kwa twemanyi nnyo nze mba nti kuteeserezza bubi bweteesa bulungi manyi teeka wa mukulu namba emu ekisooka kya byonna njakubuuza mukulu Dankani bakusuulira omwana nga myaka emeka gw'okuziza omwana wo oba kusuulira omwana we wamuteekawo mwolida abeerayo waka maama we yakusuulira omwana wamutwala wa nasooka mu myaka ebiri nsooka ne mumulezaako ebiri ewa mukadde n'abanga alina emyaka 4 wano mu Kampala omazewo emyaka emeka 15 wakabeerako n'omwana wano mu Kampala emyaka emeka nakati ali waka agenza ayogera ku nsonga ya Jacob ey'omwana we Jacob oyo omulaba ndo tufanaganya ebintu ebi kasa mbeera nga munyumya n'oyogera ku mwana we Emboozi efiirawo okitegedde bulungi tayagala kuleeta mwana we mu bintu bino abantu ababeera ku TV bayogera nko Shira Gashumba basindikira ssente
bapike erinnya ly'omwana we. Ekyokubiri omanyi lwaki nze saagala gamba mbu mawaba ateesezza obuyinza muntandikire kuya nze ngenda kuwa ndowooza yange ye mukulu mawa wajja vvoole buvvoozi. Mwami Gashumba oyo yavumaku Katikkiro wamala okuba lugendo tujoogerako n'agamba wala agavubuka agabeerawo mu kati nga gabeera gamanyira bumanyizi bantu ze sigala banagalaba kyokka ng'atagalabye omwana ali ku TV alaba ava kuvuma Katikkiro we bamuwabula n'agavubuka agakola ki agali mu kati kokitegedde bulungi oyo si mwana wa ggwanga kubanga taata waatunda njaga abadde awuddewo n'okuginywa oyo si mwana wa ggwanga owe yeeyambudde kati afuuse mwana wa ggwanga okitegedde bulungi. Mwami Gashumba yakimanyako nti mukyala we n'omwana we basula ku sikaayi kubanga yajjayo amunone ku sikaayi wabula mu kujja ku sikaayi ekibuzo kiri nti ne maama yamutwala oba yanonako muwala we yekka. Kaakati sakozi gwe bulooteekawo embeera nti omwana wange maama omubi omwana empisa akwata zizo kati waweza emyaka 18 nga yeesalirewo kyayagala. Mwami Gashumba bamugamba muwala wayagala gulune n'agamba ye emyaka gye gimu bakwatagana baagalane tebalina mutawaana gulune di superstar si younger boy n'amugamba nti muwala wenda kuzakatulako apepya ne God bayiza waliwo n'omuvuka bamuyita kwanza promoter oba omumanyi ye yamupangira God's plan n'amugamba Shira yabaze tulaba ono munne bamukodde ne botiiki eri wali ekansanga kwegamba ye lutuko abadde ajja naye omwana we abadde ali ati omwana we ggwanga. Kaakati nze mpe endowooza yange ku ntegeera yange kuba nze mbadde ne mutabani wange emyaka 18 kitegedde bulungi. Nze Deriko olunaku lumu namusangako waka nga akutte kitaabu ayina ka apu baba kusemenyi bakayita batya ng'ali mu kumikisinga ennyumba naye ali muli ne mubuuza kiki okula ekyo n'aŋŋamba nti DJ Shiru omulabi akola tebiri ate nze musinga nnyo kinava muza musege ne mugamba omulimu guno gwogera mu ogulaba mulungi nnyo nange gwe ndimu naye mbadde nkusaasa okumala okusoma olyoka oguyingiremu kubanga oyinza okufa nga okyali mwana muto gujjudde nnyo amasanyu. N'akikola emijalinga nga 3 nenkubira maama we ne mugamba omwana ono njagala ajje eyo naye yakuyingira ebintu by'abayimbi mbadde njagala osooka oyogereko naye ebintu by'abayimbi nasooka bigende speed 2 maama we n'agamba atukubire jjajjaawe ne mugamba nsinza kubira nazaala kati gwe mukubire omunnyonnyole tumusindikeyo. Yali waka nga muwulidde ng'ali waka oba ekifaananyi yakiteeka ye atya nze sibalina kumanya akuba ali mubi nandaga n'okundaga omuyimbi asinga okuyimba Nigeria ayimba gospel era yeew'amaanyi ennyo. Maama we n'akubira jjajjaawe ne mugamba genda jjajjaawe akwagala. We yakomawo n'aŋŋamba taata omanyi nti jjajja yaŋŋamba ekintu kyekimu mbu nsooke mmaliriza okusoma ndyoke nnyingire bina ebintu kitegedde bulungi. Kati Mwami Gashumba ono we yabanga abuulirira muwala we era okumuteekateeka ebirungi byamwagaliza kubanga sakozi omwana olina byoba omwagaliza nga ne maama alina byamwagaliza kati mugatta ebirowoozo ne mufuuka omuntu atya ne tugala tusazeewo omwana waffe asome busawo kinaasoboka Shira ti maama mbadde nsanja w'ebwalooya. Mwami Gashumba ensobi zonna ezibadde nga ku muwala we omwana w'eggwanga yazimubuuliranga n'ani? Mwami Gashumba olinga ngamba nti ye yayagala omwana we abeere mu entertainment maama ayagala birala kyekyefaananyiriza ti Mwami Gashumba nkugambye ku Guluneedi yagamba omwana we muki mutuufu bwe yatuuse ku mukyala we gwe yazaalamu omwana yamuyise mbizzi owuwe gwe yazaalamu omwana Faruku Shira yasoma ndooza n'atuuka ku senior 6 ne bamutwalako South Africa asome ne bigaana. Alinako omuyimbi South Africa gwe bakwatagana ng'omuyimbi yetasoma ne badda mu kwepiica then ne bamutika ne bamuza. But Gashumba ne maama wa Gashumba ne maama wa Shira balemwa okwatagana ngabbo balemwa okwatagana. Engeri ndooza gye beefunamu ne gye bayawukanamu yali mbi. Gashumba n'atuuka n'alaga Shira nti maama wo si mulungi mu bulamu bwo nga ne maama wa Shira bw'akwata ku Shira alaga Shira nti taata wo byakugamba temuli ne balema okukwatagana.
buli omu n'ayagala awemu omwana life endala ku ndala. Ono yes yali ateeka muwala we mu limelight naye nga ayagala akoleremu ssente kyesitajja kuwakanya. Kati ate maama ye we yajja n'amugamba taatawo enkola gy'ayagala okuweeya ssente zigenda kulwawo naye ate tulinawo n'eno ng'amuwagira mu bingi ebirala. Kati ate ne Shira agenda okulanga maama we byamulagira birimu ate ka extra happiness akasinga ku taata byayagala. Kuba nzijukira nga Shira Gashumba yakamala senior 6 bagenda okusala empaka emakere ne babagoba ne bamugamba ffe totuletera kana akatamanyira ku bya university mbuke kasala empaka zaffe ne babagoba abana ba university nga tata yapika nga ayina obulamu bwayagala okumuwa nti bino we tutandikira mu bino ogenda kuba wa amaanyi mu bajjaji abasinga ne bamugamba nedda oyo mwana agenda zisala. So yes kituufu naye nati maama nga ye ayina ebintu byayagaliza omwana kati baale mu kwatagana nga ndoza ate nga Gashumba buli wayogera ne maama babeera mu kuyomba buyombi ng'oli buli wagenda eri okulabira omwana ng'ageza okukyala oli amugamba birala ono mufo ky'okudda babeere polite bagambe tukuze omwana badda mu kuyomba buyombi nga babeera mu kuyomba 24/7. Omwana akyali muto naye singa Duncan omwana abadde nga yewange menya mbuzi Duncan ekibuuzo kino ko omwana w'emyaka 10 n'emeka nze Derek wange mukulu yesalirawo singa Duncan abadde nga yalina Derek namuga ye Derek ayina omuwala omulala n'akuba mu ngalo n'enkya bamugamba ayina omuwala omulala n'akuba mu ngalo abamusupportinga kinja okubuuza mwami Duncan. Faruku ejjola mbaweze emyaka 18 oba 19 ababiri nadduka mu ngalo zange okitegeera kati waliwo ebintu byemba sikyamuyinako buyinza nti ayagadde gundi okitegeera nti nze ngo wamba sikyamuyinako buyinza nti yaweze 18 ne bagana nakulopa nti omalako eddembe aba mutuufu si bwe kiri naye omuyita n'omubuulirako ky'omubuuliridde si buli goyita okubuulirira mbu ategeera byokola ki wabula omwana singa mpozi yaŋŋambye nga wa myaka 16 okitegeera awo mba nkyamuyinako ki naye omwana wa 18 woba gwani ng'asazewo abasazeewo mawa taata kyeyagala oteeka mwana we omwana we ogamba nti ayiga ebyokuyimba ebyokweyambula ku stage bibaamu ebyokwambala bupati bubaamu ebintu byonna bisuubira okubeera mu ebyo ebintu byewamuteekamu bw'aba nga taata ye yapikamba omwana we agende mu bino kitegeeza bino tebitwewuunyisa nnyo tebikwewuunyisa bw'oba nga gwe okiraba bw'otyo nga wano buli muntu walina omutwe gwe ono alina kiragambye nti omuntu waweza emyaka 18 nze naliko ne wajjaddi ne tugenda omusajja omu omukulu n'alaba wajjaddi ng'alina pini mu mutwe n'agamba bannange ekyo nakyo bakikola ne omanyi nti waliwo omuntu gw'osanga nga okutambula ng'olya ng'ekyo kyokka amala okugyamu disipulini n'agamba omusajja oyo tategeera omulembe guno gwina ebintu bingi bye tukola ng'abazadde si baatukuza nabo oyo tasawuna naye osobola okimanyi nti omulembe guno waliwo abantu abaddira naye siba akagoye ka sawuna n'atambula n'aveeyi n'ayuda ne mu bantu nga ne mutaka agenda alebeeta naye nga ate waliwo abakiraba ne bagamba guno omulembe ki linankulage ŋŋamba mu bantu nga n'okweyambula obweyambuza essaati n'ogenda nkulaga omulembe guno okutuuka ne mu biyigo lwaki abantu bakola ebintu bino otegede tyabi ebintu waliwo taatawo nga si abikuteekamu ne buli lwokula n'ova mu bazadde kuba olaba sakozi naawe taatawo essaawa eno bw'abaawo akyasobola okubaako byakola ki byakubuulira kyono kyagaye nti omuntu buli lwokula waliwo emyaka gy'otuuka ng'okola bibyo kati abakulaba ne bagamba nti tebakuza oba bwe batyo baamukuza naye nga bwe yajja yasisinkana enkiiki ensi endala kyekugamba nti omwana wa Gashumba ne bw'aba yamukuza mu bibi byonna tasobola kumugamba nti genda weeyambule nze awo wendi genda weeyambule tukukube ebifaananyi bakulage ayina oba yamukuza mu nsi embi n'atamanya kubanga era abaana tubawa ssente nomugamba genda ogule ki keeke omuzadde n'agamba oba mu maama w'omwana n'agamba nti omwana oyo bw'omuwa ssente ojja kukola ki ojja mwonoona naye nga ate gwe ogamba omwana wange saagala alumwe ayagala ka isikurimu kankole ki kankamuwe naye ne waba wagamba omwana oyo n'okumuwa ssente kijja kukola ki kijja mwonoona ono aleeta omwana we Kampala oba n'omulala okimanyi bwonna abagamba nti abaana abakulidde e Kampala mubonoonye bonoonese kati omuzadde bw'aba akuza omwana waliwo ebintu byamukuza nabyo naye waliwo by'otosobola mugamba nti kino ekimutuuseeko kimugwanira omuzadde yakimukuza
nzaawo wendi okyegedde Dayasi tugende ku bya Nampeera. Nampeera ono yaani ye? Nampeera abadde w'amaanyi nnyo ku Twitter okwo nga betuyita abana nga woboye onoonya aba influencer ku Twitter nga w'amaanyi. Nampeera yes ye abadde w'amaanyi kuba ne mabegakaawo yali agezaako ebya DJ ne bagamba DJ Roger lwaki muganda otomutwala n'agirya ddala ebya DJ kuba already amaanyi ku Twitter agalina boda agirina abantu bamufollowinga. Nina ne ka video ke nalabyeko ng'ali bute that was 2020 era Nampeera tekibadde kipya nnyo nalabye kamu sijaga nti azza kikola kibadde kigira so Roger gwe kyasinze okuba ewala DJ Roger yennyini kuba namukubiddeko naawe mu makkati ga wiiki nga musaba omuyimbi we Joiranda okusooka yabadde alowooza mugamba bya muganda we n'agamba esimu oba ogikubya gundi sigenda kwogera nemuga njagala muyimbi tekyabayisiza bulungi baŋŋamba era yafunako kko n'omulimu era ku Next Media abadde akolayo ka part time Nampeera naye ng'abadde ebiseera byabwe bamala byeddembe babeera ku Kenjis babeerawo nnyo Kenjis babagakawo nabagamba nti muwala wa gundi wajjidde mu ggwanga ate tava ku Kenjis ekuŋŋanya abaana kika ekyo muwala wa Desire Luzinda muwala wa Desire naye abeera waawo ogamba kika kikuŋŋanya abaana kika ekyo abalina zi bootylicious bodies abaana okitegeera abadde tavaawo yes naye abadde tavaawo so nga babeera nnyo ku Kenjis ekuŋŋanya abaana ba teenagers ate tebabafaako babeerawo nnyo so nasoose nendaba eya Nampeera nenzirako nendaba ey'omuwala naye kasawo nga bamukwatiddeko kakwatire nendabawo gwe bayaze ku fulo fulaati bagambye Kamabbe ya omuwala abeera nnyo yalibeerako ne Jasmine nnyo ate oyo ye gwe bakwatidde akasawo omuvuka yakutte n'akasawo yabeerako ngako nnyo naye then ne wabeerawo n'oyo ate ye babadde bamututte ku kino ekyalo bayita Wabigalo omwana yamututte Wabigalo n'akyusa n'okukyusa n'agamba kati bwe tuba tutuuse mukono tuleza nkoye katukyuse n'omukono omulala so abaana kirabika nti yo tooyi kifo kyekimu naye polisi yavuddeyo negamba nti no eba public ebintu ebyo tebikkirizibwa the only kifo ekikkirizibwa okozesaamu ebyo biba buliri era bwe bakusanga mu kifo ekirala kyonna oba mubadde mwesimidde oba mweyagalidde oba ki mu mateeka tekikkiriza n'emmotoka bakukwata era Nampeera yabadde agamba mbu agenda kuggulawo omusawo bamugambye gw'osooka oyingira munda abikola asinga bikolerawo emubuliri why sebo Debi mu Nampeera yamenye toyi teyagimenye abaana bali ne ku sinki tebamuteekako neza oli Nampeera nze sikyamunenya kuba yagambye omusajja adde amutambuza nnyo ate Nampeera awo so ekyasookedde abasookedde mu mmotoka bazosenga babi gyensolo nkambwe basookedde mu mmotoka yagambye omunezi adde amutambuza ebbanga ddene ate nga gayi bambi yayidde kati Nampeera yo olwazze wagenze naye ekifo ekyo kiraka omuntu akwata kamera oyo bamuteekawo obutezi naye yagambye mu mmotoka byabadde ng'ebyempaka naye yagenze okuva mu mmotoka mbu ye nga yasinga ate okwagala batandikidde mu mmotoka tebamukase kubanga waliwo ka vidiyo akalala oli yavumye n'okuvuma yawanise olugalo ng'alaga nti wa kamera amulaba waliwo omuvubuka omu yakyusizza omwana n'amuvuma nga kiraga nti wa kamera yabadde kuba yeeyambudde bulungi nnyo n'atunayo bw'ati n'alengera owa kamera nti akutte essimu era ndowooza poliisi eba oye bamukwate naye Nampeera bamulikodinze tamanyi naye Nampeera emukwatirako musi naye nze kyendowooza kyenalowoozezza nayogeddeko n'omuwala Sugar yali abeera yali abeera ku gundi ku ttiimu ya Jasmine ate yakolako night ku Kenjis nagamba abaana abo bagenda mu bya Truth and Dare osobola okugamba osobola okupiikanaga Truth and Dare n'obutondako kimotonda Truth omubuulira amazima olweta Dare n'akugamba I dare you to do this so ayinza ate Dare ino okubaako obukakafu ebeera game it's a game
nti truth or dare kati ogamba dare nga nkugamba I dare you genda ne nampeera mutoyi mu kikola to olina okubuka kafu ntikirufu mu kikozi bateekawo akalulu n'aleeta obululu uliriza kabagamba abo abaana bazannya akalulu nga bagamba ngeno waliyo amazima eno ekijjayo kyenkugamba kyokola okitegeera kati n'okabuusa bwoti Noleta amazima nagamba amazima genda David omunyambire truth oyinza omuntu nakubuuza embuzi yo bagitwala ddi n'omubuulira akuge mazima then wakugamba dare nakugamba I dare you genda webake ne gundi n'oyingira toyi olawe bakusula ku nampeera olawe enkanona nengwa ku nampeera yabasanyusiza nnyo nampeera yamenye sinki ya kati ngenda kubuulira Faluku gano ge mazima agatakaawa gano ge nkubulya ge mazima lwakuba nampeera kyazze mu kamera abantu ne bakiraba bano ba David ko mwabeera mu bintu bwe bityo olumu bayisaawo nnyo bwe batyo naye lwakuba nti wali wabaddewo mbega eyanyumirwa alabika yanyumirwa dda kakati okuba yamanya abantu abajja mu kifo ekyo emize egiriwo ye naafuna wagwanga kava ayina bungi kuba yataddeko bumeka buna obw'abantu ab'enjawulo mu kifo kyekimu kitegeeza jjuza yatolako butozi kitegeeza omuzannyo gubeera wa kakati era ndo kati awo nyini bagamba mu kafo ke nyini waliwo n'omuntu omu nga w'amaanyi mu ggwanga bamukwata omwana akamusindikira bamujjako emiliyoni ezi bamujjako emiliyoni ezi bw'aba bizinensi eyo yagifunyemu 5 tayinza kuvaawo kuba yafuna n'ekimubeezaawo bw'aba yakwatako oli n'amuwa emmeka kati yafuna n'ekimubeezaawo abeera ku mulimu management y'ekifo ebimanyi anti ngenda kubuulira simanyi oba ebimanyi oba tebimanyi naye ekikulu nti kiri waliwo akola ki abikola era yafunawo ki bizinensi mune ngenda kubuulira Faluku omukwano muzibe ekyo kikkiriza abantu bangi mu mukwano nga gubatabuseeko basobola okukola ekintu kyonna bwe kikyetaagisiza nga tekyetaagisaawo naye nakikwanoga oyo gundi gwe twali tuliya bakikoze atya nenkale nga bwatu bakikoze eki ebintu bingi watabeera kamera ebyapeninga nze nyinako omusajja mukwano gwange yavuga emmotoka n'agala nagipakinga ebbali eri n'atandika okwepiica n'omuwala abasikale ne bamukwata kati bamukwata abasikale bamukwata ne bamugaa tukola ki tukutwala omusajja emitwalo ameka nga mu nsawo awo ku tayimu eyo alinawo emitwalo ameka nankubira nandagirira wengenda okujja ssente nzimutwalire okiwulira agudde mwambushi era nenzimutwalira ne biggweeraawo n'abewe ne batakola ki ne batabitegeera kati ebintu bingi nnyo bibeerawo bwe bitula kwate wabaawo ki kati kamera eno omukwasi ye kizibu kinene ku lwaki ekigenda ky'omukwasi ate ekigenda ky'omukwasi bagambye yafunako miliyoni emmeka 5 ye bizinensi ye era nampeera abeera kubanga atiitiira ayinza kwate yasose mukubira oba yamukubidde n'agaana ayinza kuba yabadde ayina loya alien okiwulira ayinza kuba yamukubidde n'agaana n'agala kambute ne batabiraba kubanga dayasa ngambye yamulabako mu 2 ng'ali omwana wa Desire simuyinaako tabbu mundeke simuyinaako buzibu musigambye nti noba nti abikola but ekifo we babadde naye bwabadde ng'akyakalira ng'apoyerawo Desire mwali mu ggwanga simanyi ngenda kulaba ali mabega balwasa bano be batandika ebintu ebyo asi be babitandika kyogamba kambuze ekibuuzo lwasa wajjo ate Desire yaliwo emabega nga lwasa tannatuuka ne Sindi yaliwo emabega nnyo maama nyabo yatulaga akantuke nga kasiigeko kaali kasiige Sindi wali obeerawa Sindi waliwa Sindi be bamenta b'okweyambula wano Sindi azali abikoze naye yeyambula ne yeegira ne galwane ne bamuva n'omumma nti mukalu muzibu zali washakibu video ne bamugamba omukazi omukalu olina mubiri naye tomuli yadde otuwoota nze saamulaba ani yaleeta ebintu bino
Ati kakati ebintu bino bijja mu society eno gye tulimu. Era y'ensonga lwaki osanga abantu Nampeera bajja munoonya. Kubanga bangi abategeera nga ye. Ne bw'otuuka okugamba nti oyo watooyi. Ti Nampeera ogamba ono watooyi nti Nampeera oba kyakoze kyabadde kirungi oba ayina figa oba tayina n'ebyo byonna byafudde. Kubanga Nampeera tolina kyoyinza mujjukirako okujja kugamba Nampeera watooyi. Era nze sonda awungamba nti Nampeera kye yakoze n'ekikwatako abantu abalala bonna bakikola. Ebintu ebisinga buba bwongo bw'abantu. Lave n'abantu bagirina mpitirivu naye abantu bakontrolinga. Tekujjaako okutegeerako. Oba kitegedde? Naye bwe kusanga nga naawe wennyini owanguwa okuwuguka osobola obwongo okukola ki? Okuwuguka. Abantu bangi n'alaba bulabi mukazi n'agamba ndanga n'alaba mukazi n'agamba naye omukazi ono alayika ali mu kunneetega. Naye ng'ate naye alaba omukazi amweteze tayinza butamutegulula. Naye n'agamba n'eki ekiddako bwe tugenda mu maaso. So kati ebintu ebimu tukkirize abantu abanywa omwenge banansonyiwa naye tenalabye omuvubuka yadde musiraamu. Musiraamu omuvubuka? Nalabye omuvubuka erinnya boogera lya kisiraamu. Naye basiraamu ndowooza yadda anyedde muki. Naye nze nina ekintu kye ŋŋamba nti control ya Nampeera eyabuzeewo erina kyeyamutaddeko naye ate kusinga yamutaddeko damage. Kuba ne David omwagamba omunoonya tagenda munoonya nti amuwase. Nagenda munoonya naye amukoleremu ebyo amenye sinki. Otegere yadde sinki yadde kigwe babadde toilet. Teriiyo muntu agenda beeraawo ng'agani Nampeera. Oli gundi no yakikola yalina erinnya lye. Omanyi tugenda abamu ne tukoppa ebintu ebimu ng'ate bigenda tusuula. Kati Desire ate Desire kye yakola tekyali kyono. Desire baalaga bulazi bwerere bwe kwagala kufaananako naki. Aga Desire naayina ebintu oba omusajja. Naye gwe mutooyi kubanga olaba Nampeera singa yabadde nga ekintu ekyo bamukutte ekifaananyi ng'ali mu woteeri oli n'amukwata nga balwasi balaba kyandibaddemu ekyaki. Naye toilet nga ne Kazambi akulukuta awunya n'akugenda mu nviiri. Kazambi yamugenze mu nviiri. Nze era nga nnoonya ggwe. Duncan yafudde. Duncan baawukana ne Kasumali. Kasumali yali mu buliri. Yali studio naye nga waggale. Kasumali ayawukana ne Nampeera. Baawukana. Faluku ekisooka kyabina kiri bweki. Kasumali ne Nampeera baawukana. Baawukana. Nti wadde Kasumali bamukwata ka video nekiraga nti oba yakekwata yali mu kifo ekituufu. Kati njagala mbuuze oli bw'aba mu studio nze ndabe studio nyingi nga zirimu omuntu bw'asula. Nedda ya Bulango. Nedda waliwo era ewa Kasumali awolabawo ojja sanga waliwo omuntu akola ki? Omanyi studio nyingi awo zibeerawo ng'abantu basulamu. Naye nga Falungu ate tunageramu ebyo byonna njagala ab'ekifo kino kyennyini. Bo poliisi yanisose ne bakwata. Poliisi yanisose ne bakwata lwa nsonga nti ekifo kyabwe tekirina security. Kyekisooka. Ku Toyi tewali security n'omuntu asobola okufiirayo. Omanyi lwaki? Nti nalabye omwana era Mutoyi y'emu ng'oli amukako mutwale wa bigalo ku mpaka. Kitegeeza nti oli ne waba takwetaaga asobola okuttiramu. Toyiza bwe tezaawula basajja n'abakazi bagenda mu emu. Awo kyesimanyi nti enjagalira okwebuuza. Kuba Faluku omuntu watuukira okako omuntu omutwale wa bigalo nga bali mu Toyi omukazi n'alwana. Okitegeera tojja kuntwala wa bigalo nja kutwala tojja kuntwala bigalo nja kutwala. Kitegeeza awo tewali security. Toyi ezisinga Faluku wano ku mulyango gwennyini wabeerawo bawunsa okwewala ebinaddirira nti omwana oyo kubatwala wa bigalo gye biggwera byonna byonna oba ogenda mukaka akaboozi eyo security ebisooka teriiwo kyekisooka. Era mu butabawo security keka akakodyo ke bakozesa nti waite wali security ajja tujjawo tugende tukole bye twagala.
bu video buli buna wetwakalaba bu video buli buna neka kitegeeza wabula bu video wocha video bulanga 5 kati bali bazule era banambera siku kusoserera wa kamera yabalabisiza batakera kifo kyawe bamaliza muno kanaga neomanyi tuinene toyi tubuzemu tugende ko mutoyi nayo bikola ki bijja kunyumirayo era awo tewali security kyekisooka era abachakalirawo musoke mugamubuuza ab'ekifo lwaki toyi tewali security owulira kati ekyo kati ku kyannampeera ono omanyi tuyinza okuba nga Faluku tuyinza okuba nga nga baga nti omukwano muzibe naye omukwano okufuuka muzibe nga gwe kennyini nyini oyagadde okufuula muzibe Faluku nze ndi munywi wa whisky kyesijja ku nze simanyi lunaku werukeera nti olwokuba omukwano gunzibya amaaso ne gumpala wala mpaka mutoyi mutoyi yebbaala eye wange waka ekyo kyangu nnyo wange onfuna kati mukyalo lwaki Faluku tuleme kozesa kiri okwewolereza nti omukwano muzibe Faluku ng'omukwano tegunakuziba maaso sooka olowooze ku nkyawo ayimiridde atya ng'omukwano tegunakuziba maaso sooka olowooze ku mwana wo ne famire yo Faluku famire yo balikwata ka video ng'oli muloogi baligamba naye omusajja waka video ko mubi naye omuntu nze saawa zino kati kikye nkugamba tuleme kusalya musango wa video Faluku wano wetuli olabawo omuntu naye yeyambulira wali abantu abasinga wano bajjayo kamera kuchegera omuntu saawa zino buli bwalaba ekimusanyusa adduka asigaza obujulizi nti nalabangako nze sikunenya saawa zino mbanja akola ku Bukenya nzija video yange nenda Bukenya nti Bukenya yeyambula ochegera kati feka nyini abantu tusigale ka kyencha nampeera kiwa abaana abobuwala ekyokuyiga Faluku buli wali byano muntu nga ye ombulamu bota agamba nze siina kyentya anze siina nsonyi akijja kijje awo oba mwawukanye naye kati kino ekya nampeera kituwe ekyokuyiga abaana abawala lwaki nga nti kituwe ekyokuyiga kimanyi nti omulenzi tebamwogerako nti omukazi aswala nnyo okusinga omusajja kati mukyo wano nze mbadde nsaba wadde omukwano muzibe twewalewala empola twekwata empola mu bulumi obungi obw'ekitalo twesindikirize empaka mu kaloogi okwewala ebinaddirira kuba kati saa zino loogi omulaba muganda w'oyo muwala ye n'okwogera wuli atayagala kwogera yaswadde okusinga ate omuwala bw'omuwala oba walidde ku ssimu yagambye obadde yagambire nti ebya bulijjo okitegeera naye looja oli atuuse nomukubira nga ayagala muyimbi nga nessimu agikwata akankana kati saasira ate maama we Faluku omukwano fayini muzibe gusobola okukozesa ensobi naye mu bulamu tuyiga ogucontrolling nali muwase ekyagenda kimulangira mu studio tebyawukana nnyo era naye yapiikiza ku mulimu kibanga apiisiriza gyonna misango egyo gyonna misango kati ngenda kubuulira Faluku ekintu ekikulu ekiri mu bintu bino nga tukijje ku sayidi eno gye tulabirako ennyango epaapaali olimanyi muti gubaako ekibala kiwooma era buli alya ku paapaali awoomerwa era buli omu aliyo nti walimpadde ku ki saate agenda okuzimba taswaga nti kantema omuti nguzimbise kakati nampeera buli muntu asalawo ku nsi kyalibeera nga tagenderedde olumu ng'agenderedde olaba ekintu kino ekyokwepiica njagala otunulira abakazi abo bonna be bapiikizzaako abateewasirizza ng'abakazi be beewasirizza bali bwe batyo tebafuna nga bafumbirwa okiwulira desire omumanyi sindi omumanyi nkugambye abateewasirizza buli mukazi eyalaga ebitundu bye ebyekyama mu lujjudde abateewasirizza tebafunye abo bawasa kubanga ngenda kubulya ekintu kimu lwaki olumbisa nnyo abantu ngenda kulumbayo ekintu kimu yalimu yafumbirwawa kati ngenda kubuulira okujjako oli munnamawulire bawe gwe yataasa obufumbo bwe n'amuterayo akabega ng'ate bafumbo Lobina
Okiwulira baawe ya surviving alaka kulwa abaana baffe ne mukyala wange kankole ki kamuterera akabiri simanyi naye kamugenda kubuulira obutambi buno obulabo obutambula Faluku kijja kuluma nnyo ng'omwana we atuuse mu sayizi y'omwana wa Devicom Derek nga bamutadde wali nga bamugamba nti katu Derek olaba nyoko yakolanga bino kubanga obutambi tebukola ki kakati bano beefudde paapaali lyakulyako era banampera kye bayolekedde paapaali lyakulyako okiwulira abanaalirako era bajjaddirya kuba bonna tebasobola kola naye abanayo y'okuzimba bajja genda kutema musambya tebajja kwagala Faluku goyinza teka omukazi ewaka gwe baalira mutoyi nga n'obutambi babulina bamawa bwe bakusanga bagamba oyogera kiyasi ono kyesaagala nambemu agambe epaapaali eryo waliwo era abatajjaddirya nandize kubuulira waliwo abatajjaddirya bwowulira audio ya Nampeera bwowulira audio nagali ate mubuulizaki bwowulira audio ya Nampeera sisobola Nampeera bwowulira ka audio ka Nampeera owulira ye tekiina kikyamugyeko naye nenkizuula nti Nampeera era ayinza n'okukwata ssente nawe yamukuteka video omanyi lwaki Mukati ali ku market audio David mugambye agiwulidde yete yefiirayo jasi yoso kyekoze yetondedde family ye nagamba mapaapaali anti ekituufu kiri nti si musajja atagenda kwagala Nampeera waliwo balabikira obubi ho ne balabikira obulungi Nampeera naye bamuliridde mu kiyigo naye wotunulira akatambi kano ekiyigo kino sigamba nti bakyeyambamu kubanga ekyo ekiyigo anti omanyi lwaki bakyeyambamu ng'ate kiri mu bbaala kuba nze ebbaala ngimanyi sakozi tewali bbaala ebeera ekola 24/7 nemala eddakiika ezi nga lwayazeeyo okufuka anti kyengeza okukulaga wuliriza tugende mpola mpola tewali kiyigo kiba dakiika mmeka nga lwayaze kufuka tewali kiyigo kiba dakiika 5 ng'alongosa ndaba kujjayo kitegeera wabula eno lumu baajawulako nga ola ife betayinza kumenya wano ebiri ku nateetaawo nga kyo baakyawulako kitegedde bulungi kaakati ekisooka ndowooza y'ono sakazi mu bulamu bw'ensi abakyala ano abajja bakola ebintu ebyo babikola babyagala tebabafoosinga era baba balamu kubanga desire twali yamufoosinga aye kyamuyamba nnyo n'asituka kiraga yalina oluyimba lwe nga lwagaana dde okutambula n'asituka n'abeera w'amaanyi naye munnange w'obeegendeza abakyala abo tebafumbirwa bawasa buwasa ennamba esinga bawasa buwasa era abalaga abasajja bali nti bannaye lwakumbuusa maaso no naye nnyimiridde bwe nti anti kati abakyala abo bakulemberwa Sindi kuba yawasa ono muzanyi wa firimu bwetuva wano gwe mu nnyini ogenda kunkwata video ginsindikire nga Sindi ali mu makagooli ekyo nkimaze gooli kituufu ekyo bakulemberwa Sindi ne baddako owookubiri oyo ayina ekitone desire ati tefumbirwa akyali awogamu bawuge yafumbirwawo kale isooka gwali agatuga ne kuli 7 ziyadde embaga ne wawawo oyo yamasa esimanyi Masake oba ne mu ggwanga yavaamu oyo mwali ne waliwo ono wesa judisadi ani yagoba ku bombi ate ng'afumbirwawa ne wabaawo ono munnaffe ayina muvubuka munnaffe Shwakibu
naye ali awo bakola nika kakati Robina muluka ekyamu kakati ono Robina muluka ekyamulemesa ekimu yali mufumbo kyokka era byagenda okumaliriza naye bimukosezza kuba yali afunye omulimu e South Africa agenda kubeera ambassador mu kampuni emu ne ku muntu w'abantu ne bamuggyako kakati bagenda kuleeta ebyafaayo bye akatambi ke kasooka okubikkuka omusajja atya n'amulimisa n'amadaala omubuuzo ono yennyini Faruku kiki otamanyi ku Robina Mwiruka nti buli ddaala lye yalinnyangako yabangako bwatemera kiki otamanyi ate si ye yekka kyekituufu kati nga twagambye kutematema bintu ebyo tujja kunyiiza abantu abalala bangi nnyo betugenda okunyiiza nga kubukeddaawo gwe gwali omulimo gwawo tujja kuleeta mu mikwano gyo waliwo pulezenta awo omu yayagala omuyimbi nayagala ne manager kubukedde yammwe ani kyebatengezo ganti tatubuzaabuza kubanga Robina Mukati gye bamwambusa tebamusikamu mugwa kumwambusaayo yagendeyo nga yeeyagalidde era n'eddoboozi lyabula lwansonga baali mu sound proof eri waggulu bannange mawa tukomaawo bagaana okufumbirwa kubanga abantu bangi tebafumbiddwa okitegedde ekibaganda munywanyi gwe mwenyini gwali oli mu kukyogera oli aba amwegomba naye ng'agamba mweruka ono nkugambye yali afunye omulimu e South Africa ng'agenda kubeera ambassador mu kampuni emu webaleeta ebimukwatako olundi agamba kati ekyo kyokka omuntu agamba nedda era abantu abasobola kukwatagana bokka na bokka olw'empisa zaabwe olabe ani ate banaamukuwa kisookera ddala mu byonna buli bw'obeera naye waka ssaawa zino olaba nampeera kati ssaawa zino nampeera obusimu buvuga okuva obufi bwa WhatsApp bwafuusa WhatsApp owulira era kati wamuteeka ewaka ife abasigala nga tumwaga tugamba nti bannange omukyala wadde ali wa Faruku Sakozi naye n'ekintu kyakola ekyettabbu oyagalayo mmeka okitegeera gundi yawasa kuba mbadde bubakazi bukka Gaitano ye yawasa kuba negaya ate ekikye kyakyanjawulo balwamba nti kuba ye yafunamu ssente lwasa ate ye bagenze bamwesamba bwesandi nga omanyi waliwo olusi wenza nobaawo emyaka nogamba oba kaleko negati emyaka gya lwasa yasalwa nnyo omuntu eyafunamu ebyo ndowooza yali Gaitano Gaitano kyeyalimu gwe gwali omuzannyo gwakyo era gwali mulimu babukenya be batafunyemu bukenya yafunamu babukenya yali takwata ku milioni 15 naye yazifunako era we baagiranga abagamba fayiro yoli omwana eyeyambula aliwa kuba ekizibu ekikirimu era nga Dakano yagambye tekisobola kuvaawo paka n'omukazi n'omusajja ne bwakuwasa era akulangira ebintu ebyo waliwo ebintu nga birina okola ki